wabaddewo embeera yalabikidde Namutumba jukira nagamba nti Rebecca itwala Kadaga n'ebibinja by'abaana kibira ky'NRM bangi mu Busogano buli omu akutteko waakwata okulabanga bagguse ensonga 2026 so wabaddewo omukolo ogw'amaanyi ogwategekeddwa ogw'okutongoza kampeyini za President Museveni n'okujjukiza be Namutumba nti President y'owammwe owa Paasi Sinamuganza mbu mwalo z'amaadhi omukolo ogwategekeddwa empewo tewategedde buli omu teyategedde gye yavudde embuyaga y'amaanyi enkuba n'etonya ng'amaanyi tesalako nesitula obusiteegi bwonna nebukasuka mu kibali era omukolo ogwo abantu ababaddewo buli omu yasigadde ng'ali mu kwewuunya era ebigambo eddoboozi ejja kuliza nnyawo ebigambo byayogeddwa abantu ababaddeyo bo bagamba nti yandibanga bo bagati Maganda Katoko yasindise abayogere ku Maganda teyagereza amadi Maganda ni Katonda linda ku Maganda ne yawereza amadi e Jamaica agali kumala we byalo lishaka ndiba munanda ndidero neunyiza nyabaana be Namutumba okugamba nti Maganda yabadde bagawe guna ye enkuba yabadde y'amaanyi emizindalo gyonna stage baspine yoka bigwane biwandagala gwakwawo wonka mukolo gwabaire awalaga nti amazzi gagudde ku wanooka nga botukene Namutumba wala enfufu ziri kubaba amani gagwira wonka tenti dagwa buli kintu pasi yabe yakafumu moti ni speak ni gani ni Kadaga bati amadi gatandikira ndiwo nentale damani didye kubanga era basoga twanali twikirizigania ekirungi ekiriwo nti Uganda yona yena twikirizigania ekintu kirala nti General Yoweri Kaguta Museveni asigale ngakafuga iwanga okuba n'emirembe nkeze kwebyo byakoze ebyo bitweyagalira mu lwanyi tuli kuikirizigania tuve mu kulowooza ku bigambo by'oli kwogera nti olw'okubanga tuwagira President Museveni emirembe egiri mu Uganda ate kabiri gyanongeire okweyongera okunyweza ekintu kino ng'okubona President wa Tanzania yasibye omwana mugala emyaka 20 giti bwakutiikita okukumukola mu challenge wakitegeere wanoganoge mulina obuzibu mwakuba Museveni empaata mwamukola mu katuuni mwakola biki mwayemba bingi kamala bye mukoze President Museveni yalingira Museveni akatinja nalingira batabane bange ne baidukulu bange yayeta President weiwanga ngamweta mu kintu kya bulijjo ono yatuwe idembe lirya yamala yawoninga abana Kenya wali abana Kenya bali benda kuveno kujere kwekalakasa yabako bati nyinyi mudofu waliwo kubaka tuning mu ngeri etavola abana Uganda bamanirira abana Uganda bavola kuchovola abavuddeyo abavuddeyo okwocha epane bya President Museveni babakutte babasibe ekyo kimanyi otegera babasibe emyaka 27 babajja kubalekula ndida babasibe emyaka 27 babasibe 27 eriyo buvubuke yavuma President Museveni weno namusoga weno sayidi no namwe bamuta mukoti bamutwala kumuikomera oti yavayo bamulekula anti ya muwano obuwana kuba yalozaku uchire so waliwo enkola ey'okuvaayo n'oyogera ku muntu naye ng'omwogeddeko bya bulungi nga tomuvoola anti kati ono so kali kubona bavuna President Museveni bamugemula Museveni alina family alina java alina abaana alina bakwerimebe alina kugamba nga wene ekintu kyobandikogeire kuwabulanga kiri muna mudofu nabo naduze ekintu eriyo omwami akulira Air Force yajja mu campaign kurale yatolayo ebifaananyi bya mutabane wa Kyagulanyi Ssentamu ngali mu America alikwelera byana bizungu bali bamukola di massage taidi nakulya bali mu bisambi bamugweita babugwire mu bisambi bali kumasa massage ga olitegera alikogerera Uganda amafukule bakolenga ekyabaire Kenya emotoka davuga dabei omujasole yatolayo ebifaananyi ebyo alaga abantu abali kulale ati ono ali balimba mutabane we yaliere alikweyagala imwe muri yeno mu bizibu first time omuntu ali mu government yavayo okuyayogera ku mwana wa Kyagulanyi Ssentamu aye Bobi Wine amaze eibanga ngavuma General Muhoozi Kainerugaba ngabwali abisa mu lunwanga bwayenda aye nga ife tusirike tuli awo tulingirire olero yakikola ku ekyolulala batabukiro yavayo yayomba mwende yayomba ne badira family yange ne bagiteeka mu bintu bino aye nga yamaze ibanga ngavuma General Muhoozi Kainerugaba baba we yetaniga azira mama we yena ti mwana wa muntu ebintu bino bobo okikola wena linga muntu we kinaide wange kinaba kitya anti kuliza embeera ya muddusa mu Uganda era yali mbeera mbi yo gyali ayogerako waliwo amawulire agandi nago ate yandigeze bweru singaga
singa ali agala nnyo Uganda ng'ali nnyo mu mirembe tyaligeze bweru okitegera so embeera yamuwaliriza latawo yawuna kuja yakugulira ekizimba mu Amerikano ku radio oba just okuva obwo mu mabira noira kwembika obona nga kyategeera yanigamba ninze nze bangulire ekizimba bobone bana nze ngulira mugulire bwa Nairobi wano owaye campaign zitandise